Essula ya 40. Awo lwatuuka mu mwezi ogw'omusanvu, Isimayiri mutabani wa Nesaniya mutabani wa Erisama ow'okuzzadde lya kabaka, era omu ku baami abakulu aba kabaka n'abasajja 10 wamu naye ne bajja eri Gedaliya mutabani wa Akikamu e Mizupa. Awo ne baliira eyo emmere wamu e Mizupa. Awo Isimayiri mutabani wa Nesaniya n'ayimuka n'abasajja 10 abaali naye ne bafumita Gedaliya mutabani wa Akikamu mutabani wa Safani n'ekitala ne bamutta, kabaka w'e Babulooni gwe yali awadde okufuga ensi. Era Isimayiri n'atta n'Abayudaaya bonna abaali naye abaali ne Gedaliya e Mizupa, n'Abakaludaaya abaalabika eyo, abasajja abalwanyi. Awo olwatuuka ku lunaku olwokubiri ng'amaze okutta Gedaliya, so nga tewali muntu akimanyi, abamu ne bajja abaava e Sekemu ne Siiro ne Samaliya, abasajja 80 nga bamwereddwa ebirevu byabwe n'ebyambalo byabwe nga babiyuzizza, era nga beesaze nga balina ebitone n'omugavu mu mukono gwabwe okubireeta mu nnyumba ya Mukama. Awo Isimayiri mutabani wa Nesaniya n'ava mu Mizupa okubasisinkana ng'agenda ng'akaaba amaziga. Awo lwatuuka bwe yasisinkana nabo n'abagamba nti, mujje eri Gedaliya mutabani wa Akikamu. Awo lwatuuka bwe baatuuka wakati mu kibuga, Isimayiri mutabani wa Nesaniya n'abatta n'abasuula wakati mu bunnya, ye n'abasajja abaali naye. Naye ne mulabika mu bo abasajja 10 abaagamba Isimayiri nti, totutta, kubanga tulina ebintu ebyaterekebwa ebyakisibwa mu nnimiro, eŋŋano ne sayiri n'amafuta n'omubisi gw'enjuki. Awo n'atabattira wamu ne baganda baabwe. Era obunnya Isimayiri mwe yasuula emirambo gyonna egy'abasajja be yatta okuliraana Gedaliya, bwe buli Asa kabaka bwe yasima olw'okutya Baasa kabaka wa Isirayiri. Isimayiri mutabani wa Nesaniya n'abujjuza abo abattibwa. Awo Isimayiri n'atwala nga basibe abo bonna abaafikkawo ku bantu abaali mu Mizupa, abawala ba kabaka n'abantu bonna abaali basigadde mu Mizupa, Nebuzaladaani omukulu w'abambowa be yali ateresezza Gedaliya mutabani wa Nesaniya n'abatwala nga basibe, n'agenda okusomoka okugenda eri abaana ba Amoni. Naye Yokanani mutabani wa Kaleya n'abaami bonna ab'ebitongole abaali naye bwe baawulira obubi bonna Isimayiri mutabani wa Nesaniya bwe yali akoze, kale ne batwala abasajja bonna ne bagenda okulwana ne Isimayiri mutabani wa Nesaniya, ne bamusanga awali amazzi amangi agali mu Gibyoni. Awo lwatuuka abantu bonna abaali ne Isimayiri bwe baalaba Yokanani mutabani wa Kaleya n'abaami bonna ab'ebitongole abaali naye ne basanyuka. Awo abantu bonna Isimayiri be yali atutte nga basibe okubajja e Mizupa ne bakyuka ne baddayo ne bagenda eri Yokanani mutabani wa Kaleya. Naye Isimayiri mutabani wa Nesaniya n'awona Yokanani ng'alina abasajja 80 n'agenda eri abaana ba Amoni. Awo Yokanani mutabani wa Kaleya n'abaami bonna ab'ebitongole abaali naye ne batwala ekitundu kyonna ekifiiseewo ku bantu be yali akomezzaawo okubajja ku Isimayiri mutabani wa Nesaniya e Mizupa, bwe yamala okutta Gedaliya mutabani wa Akikamu, abasajja abalwanyi n'abakazi n'abaana abato n'abalaawe be yakomyawo okuva e Gibyoni. Awo ne baddayo ne babeera mu Gerusukinamu ekiriraanye Besirekemu okugenda okuyingira mu Misiri olw'Abakaludaaya, kubanga baali babatidde, kubanga Isimayiri mutabani wa Nesaniya yatta Gedaliya mutabani wa Akikamu kabaka w'e Babulooni gwe yawa okufuga ensi.